Sweden. Ndowooza mbadde sibawangako ku program ya Swedish oba Sweden ebyo Sweden. Anyway, watch it until the end oginnyonnyoke kubanga wonoolabako kano ojja kudduka ekikumi. Muje baliko mwena gye muwangalira kansibe muli bulungi. Abantu abali e Uganda mbalamusiza mbaagala nnyo, Saudi Arabia, abantu abali e Kuwait, abantu abali overall munsi yonna nga mundaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Abantu abali mu America, abali mu diaspora, abali mu Europe, abali mu UK, banange thank you so much. Mu Canada nga mundaba nga mulaba ebintu byange nga mubiri recommendingire, I salute you all. Anyway, tutandikire ku nsonga. Njagala ogende ku Google eno gundi fully funded scholarship. Genda ku Google yo otekemo SI Scholarship for Global Professionals. Ogenda kujja bwe bati. Kino erinnya buzibu sigenda dyogera yeno waneeno. So wonogikwatamu njagala tusomeko ko katono njagala tusooke tudduke wano wansi. Bakugamba wano scholarship eno kanjigire bulungi. Bakugamba wano eno scholarship eno is an academic scholarship provided for full time or 2-year master study at several university in Sweden. Ne bakugamba wano eno programu egira gundi over 700 of bichi around English because bichi taught in bichi. So go na ogenda kujja wano bakugamba wano oqualifying oyina okuba be a citizen of one of these 33 countries for SI Scholarship for Global. Katugende wano wansi. Wano wansi tutuno muno mwetuli Uganda ututuno, which means we qualify. Uganda we are there. Are we together kanzizeyo? Uganda tutuno. Muno mulimu waneno Tanzania, Rwanda. Nigeria, Nigeria nayo mweri. South Africa, Tanzania mweri. Na Kenya sijiraba. Rwanda mweri nayo. Kitegeera. So, ako tukayiseka bana Uganda. Oh yeah, we are Ugandans. Anyway, today ku secondary eligibility. Second eligibility ne bakugamba apply for master's program that is eligible for the SI scholarship. Kati go wenawe no omuntu oli undergraduate ciao bambi nedda mukwano naituliko. Tetugende ne bakugamba be reliable to pay tuition fee at university admission. Bagamba admission fee. Not omanyi obanga bako admitting in university, you have to pay admission fee neera teziba nyingi. Anyway, ne bakugamba waneeno have a demonstrated work experience. Have a demonstrated leadership experience from current or previous employer or from civil society. Anyway, ekyo ne tugenda maaso. Ne bakugamba waneeno key dates, ne bakulaga waneeno biki byonna ebyo biyitemu. Ne bakugamba bwebeto what's included mu your scholarship, kiki ekirimu, what are they going to give you in this scholarship? Fully funded tuition. Ne bakugamba the fee is paid direct by S because ebitya Swedish. Tuition, it is not admission, it is tuition. Ne bakugamba a monthly allowance of banange. They're going to pay you the money ate ng'osoma. Anyway, ne bakugamba waneeno travel grant of SK ne bazikugamba naye zino sente eza travel bagenda kuziwa zino ensi zukka naye Uganda teriimu. Tomanya muyinza okubeera mu you never know. Tomanya ne bagambye waneeno a travel gundi for scholarship from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine. This is one-time payment and does not apply for students already living in Sweden. Anyway, maybe naffe bayinza otuwa kubanga maybe batwerabidde bana Uganda naye maybe they might give us travel
grant. Member in the S because of it, those after the scholarship period end has you become a member of it is actually good. Nebagamba, what does the scholarship does not include insurance. Neera insurance siya sente nyingi. Bano obusente obwo bakuwera osobola okugira. Provide additional grants for does not. Mwena baagala okuzunga ne family zammwe tebagenda kugagira. Genda wekka. Oba oyagala genda nabo, you have to provide for them, but they are not. Cover for the application fee to university admission. Obusente butono naawe ntono nnyo ezo za admission fee. Anyway, allowance to changes of the program. Kati bwe kiki ekiba kikukinjikisa program. Anyway, oba olina okubeera very careful nga tonakola ki nga tonasalawo gundi. Allow the extension to change bikoze bityadedede ne bakugamba criterias ne bazikulaga master program university admission provide ebintu byonna byenako ebiri ne bakulaga ensi Uganda yaffe. You know the way I love my Uganda. Hey, njagala Uganda yange. So ne bakugamba wano, if you have a dual citizenship, so we don't Uganda that dual mpozinze, I have a dual. Anyway, tugende maaso ne bakugamba wano the list of eligible master program bichi osobola zikipira waneeno programs eziriwo n'oziraba. Katulabe wano mulimu banene bakulaga wano computer science, mechanical because bitya engineering, mechanical, bintu bingi. Anyway, njagala tuddeyo ko nina kyenjagala okubalaga wano katono. Ne bakulaga wano njagala ogire be reliable to pay bichi byonna bibyawo obukitegedde. So njagala weesomere eno page ogifule mukwano gwo such that ogisomerako. So njagala to omuntu agenda kugamba Marshall applying otya kyetuddako kati essaawa zino how you are going to apply. Was scrolling once wanene wasembayo how to apply ogenda kujja waneno wano ngo scrolling once ogenda kujja wane kigambo bakugamba wano apply for masters osobola okugira oba no gamba waneno apply for masters n'otandika oba kitegedde bagenda kujja waneno ne bakugamba waneno the application process because ebitya it is go to university admission. So wojja waneno ku admission ndowooza olabawo bakulaga wano login search for ebintu byonna biri wano. You don't even need Marshall Edward 920 to be honest. Everything is here. Actually it is written and how to log in, no logging in, search for the course, rank or your section, provide application document, pay for application fee, non-EU fee, abatali non-EU, document your citizen wobango liwali eri kati if you provide applied nga gwe bagamba if you have previously applied because bitadde kyamdowooza abamu muyinza okuba temu applying ngako after applying after the deadline ne bakugamba. So kati tugenda wano ka login. Otugenda ka login ogenda kujja waneeno I don't create. Ojja ku create nga bakugamba do you have a citizen gundi togirina no. Obo kitegedde ng'otandika waneeno step by one ng'oteekamu email ng'ogiconfirminga ng'ogamba not robot nga weeyongerayo. I think this video has been very useful to you. Era woba otuuse essaawa zineeno ng'okya watching this video which means you like Marshall Edward 920. May God bless you. I love you all.